Akomuledi bannange tulumbiddwa eri yezitokotera ku X, tulumbiddwa ku kibanja kya X. Naye olutalo lutuleeteddwa lwe luno lwe bagamba nti emirembe gikumazeeko emirembe, lwe lutalo lutuleeteddwa emirembe gitumazeeko emirembe. Olutalo luno luli lutya? His Excellency Kyagulanyi, thank you very much for coming. Ani yali amanyi nti tuli ba mugaso ffe bannange batuleetedde olutalo luno aba FDC nga field marshal ba field commander wa luno olutalo bamuyita Masayasi Mpuuga babano batulumbye okitegeera batulanga ki omusango gwe batuvunaana mbu Besigye ali mu kkomera naye tetukola ki tetumupostingako ku TV zaffe gaggadde ku mitimbagano gyaffe gino gaggadde kwegamba baagala tutimbe ku Besigye ku mitimbagano gyaffe gaggadde mbu tumubanje gavumenti okitegeera ekintu kino naye nyongero bajjukiza aba FDC bannange ffe tuli mu byaddala tetuli mu comedy tuli ready okutayipinga rest in peace Kizza Besigye naye tetugenda kupostinga free Besigye okujjako nga mutuleetedde post emu bweti Kizza Besigye gye yawandiika nga abanja abantu baffe namwe abatulumbye okulika kwenzalukira Bashayija nawe Kibahati Remi nga mutuleetedde post egamba nti free Machete oba Olivia Lutaya lwe mwali mubabanjizaako tujja babanja Bannayuganda nabagamba tukuba nabagamba His Excellency Kyagulanyi pesa liyakwata bwediti era nabasuubiza ne mbagamba nti bino ebintu mugenda kubirabako in your lifetime. Foreign policies zino lwe ziringira Uganda, everything is going to turn upside down. If ababadde hooligans, now we are the bosses. The so-called elites, Kakwenzo omusajja omugezi omuwandiisi w'obutabo alongside Bahati Remi munnamawulire omukukunavu mu Uganda ogwe mwali bwegoma mu biseera biri ebyokusiriwaza. Mpuuga Masayasi the elite ow'ekitiibwa politician akyasinze ow'ettabu all season the politician ne retired Kano Dr. Kizza Besigye essaawa eno the season the lawyer of all seasons Elias Lukwago bali mu comedy be babadde kati ba elites bafuuse bahuliganize essaawa eno fe bahuliganize fe ba elites abantu bano batukakambu tubanje Besigye bannange temutukaka fe lwaki tuwangadde ne His Excellency Kyagulanyi amanyi bwe batukwata bannange ffe tuli balangira tebatulagira okitegeera fe tebatulagira His Excellency Kyagulanyi atugamba kola kyosobola musooke mumwebuuzeeko mumugambe wooba oyagala abaana bano bakole ekintu obikola otya tatulagira ye oyo omusajja ensonga lwaki atuwangaazizza amanyi engeri gy'atukwatamu fe tuli balangira na bambejja kyovula omugenzi Segirinya yali agamba ba queens abefudi bannange muyigoye bakwata omuntu akolera ekintu aba people power tebatulagira abasajja batuguddeko olutalo bakolima tugenda mu elections ate nga twabagamba elections simanyi mbukiwanyi ate kakati ate Besigye ye alwanirira eddembe nga yalwanirira eryani. The world is looking for a man who has done something, not a man who can explain what he has done. Let Besigye show us nti ebbanga lyalwanirira eddembe lyaffe yena achievement gye tufunye zero. Temwina kye mutulaga mutunyumiza bunyumiza mulooza generation yaffe ekyali yakunyumiza wano bakakwenza bazze eri bapostinga ono yatugamba nno baamukuba emigo kano Bahati Remi ne katugamba kagenze mu exile kumbe kagenda kuba bantu butwa ono kakwenza asiba kiwanyi kye ne muhozi nti bamukuba alimba tebamukubanga koyo kakwenza kakati ali eri batusibako n'ekifaananyi kitunulye kye bakozesa kya Nairo Post lupapula lwa NBS ya Natasha Broadcasting kakati bwe mujamu ne mutukakase mbufe tuwegate ku Besigye kakati nono ne kye bakoze bamujja mu court martial ne baleeta omusango mu bwanku yaguza mu 12 we yaguddiza mu bagukomezaawo leero nga ne His Excellency Kyagulanyi tannajja nga naffe tetunnabijjamu okitegera omusango bagukomezaawo eno mu high court kubanga kye babala waneeno nti eri ku court martial bannayuganda mubadde mutyayo kakati kye balina okukola balina omuleeta wano ku court etali yamagye mumugende muteekewo embeera Museveni entebe agisitamyemu ayagala kutabuyinza naye akimanyi nti senga tubukwatako tugenda mukalakata emigo Museveni tugenda kukuba kibooko otubye osa abantu baffe ogenda batuwa gye bali ebyo obuzanyo bwamwe comedy bwamwe gwe muli kupangapanga ne Besigye not this time tagenda kukola ate kemubitaddemu mpuuga imwe kemubitaddemu mpuuga mubiyiye mwandigambye mpuuga ogirodde ebbali sookoliko baba n'abaana twagala kale batuyambeko tubayambe mwandibadde mubijjamu mpuuga naye mpuuga asiiba atuvuma oyo atuyita abasiyazi yatukolera n'ekibiina kiramba kiddi kituvume
kati mbugwe gwe mwagala munayazze gatte mu bintu byamwe munafe tujja tuyegatemu ani abagamba tufe tukwatagana n'empuuga mpuuga wabata nazaayo bitano mpuuga wabata nava mu kifo kye twamuwa mpuuga wabata natwetondera tetugenda kukola kintu kyonna kyonna kiri mukakwate na mpuuga so fe tebatulagira era mwebanjize Besigye wammwe Besigye beera mu kkomera tetugenda kubanja okitegeera tetugenda kubanja munna Uganda genda wewandise wetubanga akalulu kale kituufu tekajjako Museveni lwaki Museveni kati essaawa eno lwaki aligestalinga bantu lwaki ataddemu obukwakulizo bungi ate nkubuulira Museveni n'onaateekamu obukwakulizo ogenda kuvaako ono gwe mutukako okubanja n'ekirala kano mulamba kano lwaki talagira amagye ne gagenda ne gamubanjayo emyaka abiri gye yavuganya Museveni lwaki yayitalagira amagye lwaki mutwesibyeeko fe twagambako muno tuli basirikale fe tuli bajasi muloke mutwesibeko akalulu kano fe tugenda mu Democratic Avenue zona tugenda mujjirako mu mateeka ebyo mutukaka mubuze His Excellency Kyagulanyi bana abaana bakwata otya ne bakola kyoyagala bakubye batya Museveni tukuba NRM soma nga mwe mujja kakwenza ne Bahati Remi kino kimalaya nga mwe mujja ababiri mmwe anyway mwe tetulina time wamma abavubuka mugende mwewandise mwesimbe otugenda kuba Museveni protestive vote nebigere bigenda kwewanika lero egenda kubeera knockout so Kiza Besigye ogira obya kawunga ne Machete naye akalya by the way yakusookayo Machete so totulaga nti komera likunyize nnyo okitegera kansubire nti komera likunyize nnyo kusinga Machete Machete abo be bakusookayo kati bagenda myaka eji kakati atekwe tubanje go just owemyeze ebwe tonaweza na myezi 3 okay ogenda myezi 3 according to Mpuuga tonaweza myezi 4 tuleka be myaka 4 excuse me Dr. Kiza Besigye we are very busy twagala kujoba Machete abo naye tugenda bajjayo nga tujjeko Museveni so ogira obeerako mukomera Besigye owulye we kiruma naye mwe bakakwenza bampuuga bani tetugenda kusituka ku lwa Besigye tetugenda kubanja Besigye ku mutimbagano gyaffe gino oba si ekyo bamwagala mutusasule ez'obulango tulanga omuntu nga tukola ki nga tufunyemu kasente ka airtime awo ne data kale airtime waffe tulina ebyomukozesa bingi nnyo eby'eggwanga awo national importance naye ebya Besigye tetugenda byenyigiramu byo tetujja nkiddemu tetugenda kumubanja His Excellency Kyagulanyi wanampostinga fe tetujja kumupostinga tugenda mujemera kubanga owaffe yamanyi watukwata ne tukola kyayagala naye mmwe mwina n'olugezigeza ani gwe mwetemerako amaganzi muli mu kwetema amaganzi ssebo ye gwe mukemetererwa emmeme wano n'empayipayi mbufe tujje tubanje Besigye ani tetugenda kubanja mugambe ansale mu abanje kitaawe mugambe Winnie Byanyima abanje bbaawe tetugenda kubanja Besigye abeere mukomera nonsense